Ababaka ba Parliament abava mu Buganda nga bakulembeddwa mu ssentebe wa Godfrey Kiwanda Ssubi basisikanye Katikkiro Charles Peter Mayiga okubaganya ebirowoozo ku nsonga bbosi bagamba nti zakuyamba okuza Buganda ku ntiiko. Essira balisimbye ku kuyamba abantu ba Ssaabasajja okwejja mu bwavu okumanyawo Katikkiro watuuse ku nsonga ya gavumenti yakati okwongera okuzza ebintu bya Buganda byekyabanya n'ebirala. Obwavu tukyakudde ejjembe twebaza ensonga ebyo bazisimbamu kulwanyisa obwavu n'okukyusa endowooza y'abantu ba Buganda naddala ng'oyita mu kawufu okubaddemu n'obwettofaali. Ababakira basabye Katikkiro abasabire Kabaka asimye basobole okumusinkana abeeko ensonga ze bamwanjulira. Baffe twagala tumusinkane nyote tuli bubi si bwe buli nyote tuli bubi ey'okulaba baffe ogevuga nti anga munaku mulaba ku mikolo tumulaba ninaawe mukamwanga asimba naye bulijjo bagamba nti atuusi wali tosobola kusigala wano. Katikkiro mu kwogera kwe abeebazizza olw'okuŋŋaanira wamu nga tebafudde kulanyiza bibiina mwe bava agambye kino kyakubayamba okubeera abakulembeze abalonje. Abakulembeze ab'embeera zonna abo babyabufuzi ze mulowooza okwange oba baddiini oba bakulembeze bakulembera bitongole ebyengeri ki owase Buganda kyetukulu okwewala engirigo ezitatadde ate ensikana nnungi kubanga tuwandisiganya ebirowoozo n'okuwaŋŋana amagezi. Muganda agamba nti amagezi muliro. Wabula avumidde bannabyabufuzi abagenda bamunenya nti aliko bannabyabufuzi byawolukusa okwesinya ly'omutanda okuyisaawo ensonga zaabwe ku ky'ebintu Buganda byekyabanja ategeeza nti essaawa enayo yakusingana Pulezidenti Museveni bongere okwogerezeganya. Waliwo akakiiko ebyaffe komiti era tugezaako okulaba nti tununula ebintu bino era nsuubira nti n'alaba Pulezidenti mu nnaku ntono bbanga ttono tunyumira okumutukiza ebintu bino tetukyabanja. Ronald Kakooza yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV1.